Hello, Anyono. Oh. Mukabe? Sure. Vampita Kabako. Mubisera bya future. Yo. Bano. You don't know this is Kabako Macheka Kutaka Infantry Takataka. Guess what? Program done. Kings of the stage. Bachalibangaba, Dubai, Abu Dhabi. Get ready. February ngenda kusomwezi 10 bachalibanga Dubai. Get ready. Majeka kutaka ngenda kubayo Kid Dee. Tata Sembanga. Oh, no kagawa no freestyle we Dubai. Allo, enakusomwezi nga 10 ngenda kubera Dubai. Enakusomwezi nga 11 Abu Dhabi. Get ready. Bachalibanga Abu Dhabi. Get ready. Another problem 2023. Enakusomwezi nga 10 ngenda kubera Dubai. Enakusomwezi nga 11 Abu Dhabi. Shimmy Events brought you. Nabano babaita basebanga transporter batwala ebintu bakagomecha. Enakusomwezi kati linya watu batukola naye bayikamve. Beta gabaluza nsaga. Mbagabye enakusomwezi. Sente nina njagala mukazi gwenzina naye alright owange tuli kumpeo omulabi wa Nyondo Media we najjo sinzira okubanga otulaba erinnya nze Media wamu Don wa Dubai bagita Dubai ati bintu byakyo saka tugiyita Dubai na sanyi sokolako nawe lwayo nange nsanyi sokusa amanyi nga mangi busungu Bwa busungu mpulira Shimmy Events ye gwe oba CEO gyali atudde neyanjule oba nga sinaba kukkiriza kweyanjula Shimmy Events yani kuba bimbuzaabuza actually erinnya lino limbuzaabuza ndaba waliwo Shimmy ne Shimmy Events kati lino lyava muliri oba no amanya ago gali abiri ate ngera gonna ganjawulo Shimmy Events ekulemberwa nze era nga nze CEO waayo. Okay. Then wabeerayo nenda gye bayita Shami lwakuba nti ate Shami yo ndala sigimanyiiko nnyo biwanvu naye nga ngimanyi gyeri Shami nze ndi wa Shimmy. Omulabi wa Nyondo Media omulungi programu etandise mu butongole nziramu okubeeyanjulira erinnya nze Media era nga nze muweereza olunaku lw'olwaleero. Of course nga bulijjo wiki ku kamera abaayo nkutumiddeko producer wange omulungi mukama wange nsaba weeyanjulire abatulaba nate era tusosotola oluwombo lw'olwaleero njagala lubeere mu freestyle sagala kubeera so serious nga bulijjo era tubeere mu vibe soka weeyanjulire abatulaba mwenna nsanyusa okubalaba abawagira Nyondo Media respect Nyondo Green bingi nnyo Nyondo bayirayo byekola amanya gange bampita Don Fauzi CEO Shimmy Events era erinnya oliwulira Don Fauzi CEO Shimmy Events sente Don Fauzi ate oyinza okujjalo n'ofuluma nga togenze nazo maye ebigambo bino eno bizibu tubyogerera mu kamera waneeno oluva mu kamera abantu bagamba omusajja bamuwa akase naye tumusaba akatunda tagira njagala bigwere mu kamera wano oyingira mu Shimmy Events era ofuluma ogenda oli babuuza batera okukyala ogenda oli musanyufu Don Fauzi omvuze mu speed anyway bingi bibadde bibongeeta bingi bibadde byogerwa Don Fauzi ebintu byalimu byakyayo omusajja oyo alina omutima omubi tayagaliza bla 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 nsaba otangaza eggwanga ku nsonga eyo nga tonnaba kutuuka eyo Don Fauzi yaani era ajja atya okubeera nga CEO wa Shimmy Events kubanga bapromota bangi bategesi b'ebivulu bangi nnyo mu UAE wano actually wali aba Abu Dhabi waliyo n'aba Dubai kati njagala osooke onyonyola omunnayuganda omukyakaze ali mu Dubai n'ali mu Abu Dhabi Don Fauzi yaani akola biki asangibwawa ebintu ebyenjawulo Don Fauzi byadiringiramu wamu ne Shimmy Events egy'ekyokubeera into existence okutuuka essaawa y'olwaleero nga eyina ba performing artist beyagala okuleeta ku kitundu kya Buwarabu wano betujja okubabuulira mu maaso awo naye katusooke tutegeere Don Fauzi yaani amanya gange bampita Don Fauzi era ne Uganda kaniyanjulire kwa tebamanyi wano wokka ageeka taata geegera ageeka bampita Fauzi Masika baba tebakuyise sewu era bwe neeyita
Tugende mu maaso kika. Bampita Fauzi Masika. Nesewo. Ndi musajja omuganda w'ebutambala kibibi. Tambula mungu omuganda. Njanja kutamu ya ddala. Era wange gye mpangalira ndi musajja wa Kasenge Kinaawa Nakawuka. Abaana b'Nakawuka. Ab'Nakawuka. Mukulu ono. Era mmwe munda muna yadda Kinaawa Boys. Mumanya ddala omwana we waffe oyo. Oli wa Kinaawa. Kinaawa Boys. Okay. Manyi eyo nagendangayo. Ali mukwano gwange yalinga afumba akatogo k'amatooke n'ekinyeebwa. So yakoleranga mu koona awo. Akwasajjukirawo emyaka miwanvu. Naye nga bw'oba okyaliyo mwana wa maama. Nkutumidde Julius Mwanje. Yali awo era olwo bwe twabanga tukwacca. Ngambira mu nkwacco. Wali muntu wa nkwacco. Nnyo. Abe Kasenge big up Kinaawa Boys. Tubalamusizza nnyo abaana b'e Kasenge mwenna. Bannaaye tetumugamba nti tuli mu kusosola abaana b'e Kasenge bokka. Mwenna abalabi ba Nyondo Media, bafaani ba Don Fowles, bafaani ba Shimmy Events. Bannaaye tetusobola kubalaga mukwano gwe tulina gye muli, olwo support gye mutuwa bintu ebyenjawulo bye tukola, naye tubaagala nnyo. Tugende mu maaso Don Fowles. Kati nze mpangalira mu UAE. Mu kibuga kibayita Dubai. Kati ntinja giyita ndoza mu Riga, Dubai Riga. Okay. Ndi musajja, ndi businessman nekolera gyange. Kyokoterezemu awo akagambako kalina engeri gikawawaza nekolera gyange. Nekolera gyange. Ntukola emirimu egy'enjawulo. Tufunira abantu ebisulo. Okusula abo bonna baba bazze mu Dubai. Abazze akusinga ddala abalambuzi. Bano baba bazze nti tuzze kusuubula bannaku 10 na kumeka we batyo abantu tusinga okubeera nga tubakwasaganya ebyensula. Banze ngenda kusuubula spare eshalija njagala ontwale empiseyiseemuko wali oba wano. Abantu tusinga okudiringiramu tubafunire okusula. Nitubeera nabo wano ne tubakwasaganya mu byentambula. Ebyentambula ebyo nabyo tubeereramu ddala nnyo. So kyogezaako okundulaga okugamba nti singa Munnayuganda ave Kampala najja nga anoonyawo okusula. Don Fowles kiggwa. Naye ebisale bw'ojja mu UAE n'ojja mu Dubai n'otayogera ku linnya Don Fowles ku byensula oba okoze ensobi era tulina n'akayimu ke twakafulumya ennaku ez'akagamba nti mu Dubai ng'onoonya olina shuwa lukubira Esther Lumu ajja ttegeka. Anyway, mudakiika emu kansooke nate mpiseewo obulango bwa bakama bange ng'ate era ndyoke nziire omukulu Don Fowles kuba emboozi ye enyuma gwe wenna ayagala okubeera nga olongosa ka skin olabika bulungi. Omukyala oli eyo mu UAE wano oli Uganda skin ekutabuseeko olususu lukutabuseeko n'abamazzi gakusiiwa. Njagala okutegeeza nti Nyondo Glim ensonga ezo zonna ziggwa. Embeera ekutabuseeko emirimu gikyankalana tutuukirire tusobole okubeera nga tetukwasaganyiza wamu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Njagala okutegeeza gwe wenna ali eyo Munnayuganda naye wenna ali eyo ng'oli stark mu nsonga za visa, absconding, basebo ne bannyabo at Open Vision Tourism basangibwa ku Sheikh Mariam Building, Ali Maktoum Road, opposite Day to Day, Banias Square. Office number zaabwe ziri 110C level 1 ku first floor we basangibwa. Batuukirire basobole okubeera nga bakola ku nsonga zo zonna ezikwatagana na visa issues. Ayagala ogula ticket ogenda Uganda ku miwendo egy'enseko obuseko. Open Vision Tourism kiggwanga. Nkomyewo gy'oli mukama wange Don Fowles. Shimmy Events ejjadde mu existence oba mu field ey'okubeera nga nayo yeegatta kubamu ku batesitesi b'ebivvulu oba bapromota waneeno mu UAE in particular Dubai. Shimmy Events ejjadde oba ejja mwaka ki era yakategeka ebivvulu bimeka oba bintu ki byenyigiddemu ebyenjawulo ebize bibaawo mu Dubai wano naddala ebivvulu n'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Kale Shimmy Events ebaddewo naye nga eri under nga waliwo tubeera ne kati nga wala tulina Apple Events. Okay. Naye nga tubeera under Apple tubeera nyingi nizo tukolagana nazo naye nga tubeerawo nga tukwasaganya mpaka era omwana bw'akula atuuka n'asajja akula naffe kwe kusajja kwa ntugamba nti kati
services zetukoledde bannayuganda nnyingi kati naffe tusaanye tubeere nga tusajjakula tubeere nga naffe tulina ekibiina ekyaffe era nga kiri registered. Kiri registered era mwena mwena abawulira nga mwagala okujja tukwasaganya ebya music. Nze wendi tujja kukolera wamu njagala tukole nze ndi musajja no muli wa bulamu abammanyi nasalawo ndi musajja mpomerwa nnyo music ebya music mbyagala nnyo era nabisoma era yena aliyo ngulu yaga jikwagani mu bya music entertain MDD jangu jeni tujja kukolera wamu nze wendi company yaffe we registered tuyingiza twagala abantu abakola nabo company bagita Shimmy Events tukola bingi tulina Shimmy Cargo, tulina Shimmy Rozet, tulina bingi nnyo, tulina Ask House for guest rooms. Ezo z'abantu bafa abaza abajje n'abalambuzi. So ebintu bye tudiringiramu nnyo mostly okusinga. Don Fauza manyi mangi. Kakati awo njagala okubuuliza ekibuuzo kyange. Nina kayimba kange nkawandikidde emyaka ena. Nabuli gwe nkagambako bannayangamba akayimba kafuluma ddi. Wawandiika kiraamu ekyo ekitafuluma njagala kulikodinga kayimba kange mpulidde yogera ku studio oba mukola music. Tata nsabayo ka offer. Osabayo ka offer. Nzije ndikodinga akayimba kange mu bitiibwa eby'amaanyi nnyo ebiyitirivu. Kati ffe nga ba Shimmy Events tetulina studio tujja kujja recording naye wonna oba otwetaagidde ffe tuliwo kusupportinga kupushinga mwonna olaba nti wano nemereddwamu awo nga Shimmy Events yejjange eyingirawo so mu bufunze mpereddwa omukisa recordinga kayimba kange omukisa wagufunye dda era obanga studio gogimanyi ng'ongamba nti muze studio yino gwe gy'owulira gy'oyagala kubanga omuyimbi tekyategerera abayimbi mwate nze nkwagala okolere wange bwe ngamba nti nfunye studio wano bajja kunkolera bulungi gojje ffe tujja kupushinga ng'aba Shimmy Events wano wennyini ku Sunflower Studio and Recording wetugenda okugenda okukolera akayimba kano. Boogie Wizzy sawa yonna nzija mwana wa maama ku Sunflower. Shimmy Events empadde audio wabwerere. Boogie Wizzy kabaawo wamu ne tiimu yonna mwesootinge sawa yonna nzija okubanga nkola akayimba kange. Kakati muganda wange 24,000 nga tuvuddeyo. Tulina show eri mu pipeline era nga watukubirako okusimuuza ffe lwakuba nti tubadde up and down tubadde mu Fiiki tubadde mu Maddox twegamba nga tuli tight up twategeezebwako okuva eri management yo nti ogenda kuba Shimmy Events egenda kuba ngereeta mwana mulenzi Rodoni Wise Rodoni Wise nambemu Kabako alongside Kid Dee sente akola ki ayagala muntu gwazirya naye era zine naye. Lwaki wasazeewo okuleeta abakulu abo bonna nga batabbu nnyo tebagenda kyankalanya Dubai bye tusinga okwagala ebyo bye twagalira ddala kubanga ono bw'alinnya ku stage Rodoni Wise nambeemu Kid Dee anayimbira wa stage temenyeke yonna neggwawo ne muzimba endala simanyi management enkwasaganya ku stage mwayogeddeko nayo twayogedde nayo banenze badde nteesa stage mukoleza byuma temukola za bibaawo kuba abo abaami tugenda kukola stage nga za cement lesukuba cement Rodoni Wise Kabako Rodeni nambemu maje ga kutakarakataka mutuufu eno egenda kuba fire bonfire naye nga njagala okutegeeza gwe n'omulabi wa Nyondo Media omwami Rodoni Wise Kabako wamu ne Kid Dee sente nina bagenda kubeera ate nga batusalako omwezi ogw'okumeka omwezi ogw'ekubiri February 2020 kubeera Dubai ku Legends Basatwa 11 bagenda kubeera wa 11 tugenda beera Abu Dhabi up and below ebisale biyimiridde bitya ku ordinary ne VIP ordinary tugenda kubeera ku nusu 10 VIP nusu 2 nkiddamu ordinary oba ffe abantu wa wansi omanyi omuntu wa wansi oyo wakitiibwa nnyo mu nsi yonna omuntu wa wansi buli wabeera nga anyigirizibwa n'abantu abali waggulu wamu n'abali ku kategole ya wakati banyigirizibwa so nyongera okubajjukiza abaana ba maama abali ku kyondo kya Buwarabu Dubai Abu Dhabi ordinary egenda kuba ya dirhams 10 VIP ya dirhams 2 okwo nno ng'ogenda kubeera ng'ofunako ekyokunywa ng'otuuse mu kifo ogenda okubeera ng'osiimye okusanyukira
Tetwagala nnyo kubamalira kadde kubanga keera katuliiridde empinga nga tufundikira mu bigambo 406. Don Fowles, Shimmy Events anaabeerayo ku lunaku olwo nga CEO kubanga mu njogerayo ba mu bigambo byo kitegeeza nti Dr. gwe tumanyi Shimmy ye CEO wa Shimmy Events. Mumanyi bulungi. By the way, era bujjo badde bamuza nti erinnya Shimmy wali jewa. Tuwulira waliyo Shami, tuwulira waliyo ne Shimmy. Byonna tuli bategesi ba bivu. Ne magano. Erinnya Shimmy lya muwala wange gwe bayita Rashmi. Manyi bwe tulwanye eno nalwanye eno by the way mujja kunsonyiwa. Bwe nalwanye eno n'enzaala omwana. Ate wenzalidde abaana eno kale nembeera nti abantu bempangalira benkola nabo nkola n'abayindi nkola ne baani so nalina mukwano gwange omukyala nga bamuyita Rashmi ali mu Bad Dubai Yokola Street nga mukwano gwange nnyo mukyala muyindi era nenzaala omwana wange nali njagala nnyo mutuma erinnya Rashmi era nendimuwa nendimuwa amannya ye Rashmi Kalungi Njuba era gwe twabbulamu erinnya erya Shimmy Events. Shimmy Events likola ssente nenga ye Rashmi. Wow. Mubadde balabi balungi nnyo ku Nyondo Media. Don Fowles nga tusiibula omulabi waffe atulaba ku Nyondo Media. Njagala oyongera okukkatiriza ensonga ya Sheno. Mpozi yatuumiddwa etya? Show yaffe eno gye tulina eri mu training right now bagiyita the king of the stage oba stage kings. Kwanga basajja betuleese bonna bamaanyi nze simanyi mwakikoze naye bwe twasaze abantu bagiyita king of the stage oba the stage kings. Ye show yaffe we twagitumya abasajja betwaleese bamaanyi amaanyi mangi buli omu awera munne buli omu agenda kuba munnange eshe Dubai naye kati asooke nkusalemu ekirimi awo katono nze waliwo embaga gyendaba egenda okuba nga teriiko bidongo. Kabako bw'abeera ku stage bw'abeera ku stage Kid Dee bw'abeera ku stage omanye ekibeera ku stage mukama wange simanyi naye nga kyeyagala okubategeeza njagala ebintu bye bamujja nabyo njagala mujje n'amasimu kwa okuzina kugenda beera nga kungi mu recording ngayo mwagala enyimba muzimanya ayagala muntu gwazina naye amazina buli kika tugenda batu tugalina tugenda kunyumirwa tugenda kuseka senga sebbanga yagenda babeera makati official MC oyate comedian waffe mumanyi nambeemu senga sebba eyakago kakati awo wenyini mugane bweyogedde ku senga sebba njagala okuwulayo ekintu kimu sinnalaba oba sinnakolako n'abantu balina love nga mwami oyo muganda wange senga sebbanga yonna gy'oli manyi vidiyo enejja kutuukako sina kyenyinza kuwa nenjagala kwebaza olw'omutima omulungi bambi gw'olina nze omulundi gwe nasooka okusinkana senga sebbanga kyennamulamu nali sikisuubira ate by the way nange okwongerako omusajja oyo senga sebbanga bambi yampushinga nnyo n'angamba buli kimu okisobola okubanga osobola okwetengerera era senga sebbanga yonna gy'oli genda maaso n'omutima gwo abantu bakwagala nnyo eno tukwagala nnyo we love you so much era ekintu kyokola genda maaso tambula n'omutima ogwo yagaliza ojja kufuna tukwagala nnyo era abagala mwenna okuweereza ebintu e Uganda mukwatagane n'omwami bamuyita Seba eyakago ajja kutambuza ebyaliyo obulungi nnyo yimuwa ku makya olw'eggulu eba etuuse nga bagi receiving dog e Uganda so big up senga Seba. Nyondo Media, Nyondo Gleam, Open Vision Tourism bebadde basponsa bashoyo olwaleero wamu ne Shimmy Events wamu Ne2r Events mubadde balabi balungi nate era tusinkana olundi atakuumira mpeera abatukuumire. Nyondo Media Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 861 obajja ku office safe Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number
110C opposite Ne supermarket Banias. Okutambula obulungi bw'ova mu Banias Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranyidde Ne supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.